galirala mu nkoolimbo bannanga agaali agange Munyera yasenya ne Wambwa kyava agamba nti agaali aganga amayembe kati abayizzi ge bafuuyira ku ttale mutya nno bassebo ne bannyabo okwogera njogera wamma ddala ensuwa eyogera n'olwendo bannanga okwogera njogera omweru takkira muddugavu mutya nno bassebo ne bannyabo mbakubiddeyo abaganda engabo atenderezebwe Ssewannaku Namugereka Ddunda oyo omulalamirwa w'ebimera n'ebitonde ebiwa ensanke ku ddimwa abongera amakukufu mu bbanga ne galeeta amawulire amabi ag'embikuzi oba ag'enzingira mikono nange mukkirize neebongere mu bbanga era nfaanane omukaŋŋanka oguulidde olubugumula oluyira lw'ekyanda nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimala empaka ettumba ali mu ssaza Busiro kabaka ono gwensibukamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Abalasangeye. Ekitabo kino kiyitibwa Entabiro y'Oluganda Olw'Edda. Ekitabo kino Entabiro y'Oluganda Olw'Edda kigula emitwalo gya Uganda 6. Tofanga nga tosomye ekitabo Entabiro y'Oluganda Olw'Edda nze nakiwandiika ekitabo Entabiro y'Oluganda Olw'Edda kifune ku mitwalo 6 ate woba weetaaga ebitabo bino nga bingi oyagala biteeka mu materekero g'ebitabo ag'essomero oba kye muyita school library era naawe neekwata mu ngeri ya nkolo nakambe tujja kusalira ku ssente ekitabo kino woba okigula mu bungi tukusalirako naye ate woba ogula ekitabo kimu kimu ojja kifuna ku mitwalo gya Uganda egiwerera ddala 6 oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri Kasaraba 256 751 47 oba oyinza okuyita ku Airtel ku MTN eri Kasaraba 256 788 461 bassebo ne bannyabo Kabaka Muteesa asooka nakutegeezaako Kabaka Muteesa asooka erinnya lye ery'Ekiyisiraamu ye yali Seyidi. Kabaka Muteesa asooka ye yali imaamu w'omuzikiti ogwasookera ddala mu Buganda ne mu Uganda gwe muzikiti ogwo oguli ku Masiro e Kasubi. Naye Abasiraamu ye yabakulemberangamu mu swala kubanga Kabaka bwe yasoma eddiini nga teri Musiraamu ayinza kwetantala ataakulembere Kabaka. Kale nno Abasiraamu bakulemberwangamu Kabaka Muteesa asooka mu swala gye baasaalanga oba yakumakya oba ya lweggulo oba ya ssaawa 7 oba ya kiro Kabaka Muteesa nga yalina okubakulembera. Naye Abasiraamu kasita baasimbanga ennyiriri Kabaka okubasaaza. Naye ekyamazima bwe bamulaga nti basimbye ennyiriri nga bo babulawo mpolampola nga badduka nga bo bagamba tetusobola kusaazibwa Musiraamu atali mutayirire kuba nakugamba nti mu buwangwa bw'Abaganda Kabaka tayiwa musaayi kyekyalemesa Kabaka Muteesa okutayirirwa. Naye njagala okutegeeza Kabaka ebyo byonna Abasiraamu baabimukolanga n'atuuka okutoola salaamu ng'amaliriza okusaala nga talabako Musiraamu yenna. Kaakati Kabaka Muteesa n'atuuka n'ekiseera ng'agabula ennyama mu lubiri enkola ya Kabaka agabudde ng'Abasiraamu bagaana okujja okugirya nga bagamba ye ennyama nkaafu. Ekyo nno kyanyiiza nnyo Kabaka Muteesa n'akwata Abasiraamu abaali bawerera ddala 7 n'abattira mu ttambiro e Namugongo era e Namugongo wasooka okuttibwayo Abasiraamu abawerera ddala 7. Idi Amin bwe yategeera ebyo we battira Abasiraamu n'azimbawo omuzikiti era omuzikiti gw'Abasiraamu e Namugongo gye guli lwakuba bo tebalamagayo babeera babasomera dduwa. N'olw'ensonga eyo oyo yali Kabaka Muteesa naye ng'ekiranza Abasiraamu abo baajeema okulya ennyama gye yali abattidde mu lubiri nga bawoza kimu nti ennyama eyo nkaafu kubanga tettiddwa Musiraamu. Kabaka Muteesa nawankubadde yatta Abasiraamu Muteesa asooka naye ekyamazima ate yayagala nnyo Abasiraamu. Omuzikiti ogwo gwalina n'ekitongole kirambo ogwo omuzikiti oguli awo ku Masiro e Kasubi naye ng'ekitongole ekyagulabirira nga baakiyitanga ekizingiriiti oba ekitongole ekizikiti. Ekitongole ekyo kyasooka okuliibwa omusajja Sir Apollo Kaggwa ekitongole ekyo kyakolanga mulimu gwa kuyonja muzikiti ogwo na kuteekangako mazzi okubeera nga muyonjo ebbanga lyonna. Oyo yali Kabaka Muteesa asooka. Bassebo ne bannyabo lwaki si byekuba kubanga omukazi omunafu yeekuba ttaka n'awoleza abamulaba nti ava kulima naye ng'ekitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda Olw'Edda kigule
kigula emitwalo 600 ate gwe abigula mu bungi oba kyetaaga mu bungi oyagala kiteeka ku ssomero mu materekero g'ebitabo ag'essomero tujja kusalirako. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukiikiri.